Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange nagyo osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Muhoozi avuddeyo ne yeewaana ng'agamba nti bo okusigala mu buyinza kya buwaze nga famire kubanga teri kalulu kayinza kubaggyako ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati bino bye njagala okuba nga nkuleetera olunaku olwaleero. Oli ku Yogi Updates TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza ng'era okola kyamaanyi nnyo. Bw'agala otweyungako nagambye dda genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola otweyungako. Mbaanirizaako nnyo abajja mu comment section ne mu commentinga. Mmwe abali emitala w'amayanja mwebale kwekuumira ku Yogi Updates TV era nga mukolera ddala ekintu ekyamaanyi nnyo mikwano gyange abali eyo. Kakati okusinziira ku mayengo agabaddewo naddala mu wiiki eno okuva General Muhoozi Kayinirugaba we yatandika okupostinga ku social media ye, teyakomye okwo, avuddeyo n'adrawing attention ng'asoomooza abakulembeze we yasoomoozezza General Peter ssaako n'okumookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuvuula nti ka Bobi Wine. Tujjukira mu 1996 General Muhoozi Kayinirugaba yavaayo n'agamba nti teri maanyi ga kalulu oba teri ballot papers ziyinza tujja ku bukulembeze. N'agamba nti wano omuntu asigala ng'awuninza ebyobugagga y'asobola osigala ng'afuga. Kino nno kyaleka kyennyamizza bannayuganda naddala bannabyabufuzi mu kaseera kano ng'alindiridde okuba ng'ayagala okusikira entebe ya kitaawe. Bannabyabufuzi naddala abali ku opposition leader si basanyufu na bigambo bye kubanga tuzze tulaba enfunda eziwera ng'ajja yeewaana okugezaako okulaga ekifaananyi nti teri kalulu kagenda kubanga kabasobola. N'egyo juuzi yebuvuddeko yavaayo n'agamba nti nno teri civilian ajja kukkirizibwa kutuula ku ntebe ya bukulembeze. Ebyo byonna byonna ebigambo bw'obigattagatta olabira ddala ekigendererwa mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Kaakati ebigambo bino ssaako n'okumookinga abakulembeze naddala mu kifo kino eky'obunene kyalimu Chief of Defence Force kizze kikanga bannabyabufuzi naddala abali ku opposition naddala ng'akalulu kano aka 2026 kengeredde otuukirira. Kati bonna bonna batunula bagamba beebuuza nti ddala akalulu kano kagenda kubeera k'amazima na bwenkanya kubanga ekisooka General Muhoozi Kayinirugaba eyali akulembeddemu ekibiina kye ekya PLU yakirekulira dda yakisuulawo naga ye tagenda kujja mu ballot paper era tagenda kwesimbawo mu kalulu. Kino kikulaga ki? Kino kikulaga nti akalulu ka Uganda tekalina makulu era y'ensonga lwaki General Muhoozi Kayinirugaba yakaddukamu ng'alaba kayinza omumegga so nga waliwo shortcut wayinza oyitira okusobola okutwala entebe y'obukulembeze. Kati kino kidrawinzeewo tension mu bannayuganda naddala abo abaliriridde akalulu ka 2026 aka general elections. Twebuuza kanaabeera fair era bannayuganda beebuuza kanaatuukayo akalulu kano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jangu mu comment section kubirizo gyo commenting osobola okulayikinga osharinge gy'otangaaze bannayuganda ku kiggwe ky'olowooza ekigenda mu maaso. Naye gwe atanaakuba ng'osubscribinga jangu osubscribinge genda awo wansi waliwo ekigambo subscribe. Onoosubscribinga ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako mu comment section n'ojja n'okommentinga n'otangaaza bannayuganda gwe mukwano gwange ali eyo. Nkitegeera nti nno mbategeeza nti mbagaliza weekend ennungi abali emitala w'amayanja mwebale kwekuumirako ku Yogi Updates TV. Mweraba.
Mwebale kwekuumira ku mayengo gano.